moye genda kunomya obulamo genda puntamya. Yo, I name just Steady Black Man, SMX Media. Nalo, keep it locked. Bana nyibye yali agala kuzina Joey mukazi wa Sapu kadeta timanyi abate wabiraba wacho kwato obulevu yali agala kuzina Joey ne yefula mbanya namukemya je manya biti alinga amatako oyo seka motaina kyatugamba danga muna asinika ebinyo yalita zina Joey gasiya bulo nisa tegeera ndoza labe yabitegeera kasajja kakulu kali mukwasamirira ku media sometimes kabadaka kubulire namba komawo kamera ekisinga okukubya abantu ku media kiri kimu butamanya dirota loina kwogera lota ina kwogera sometimes sirika Boto ina byakwogera sirika. Bwina akyeyongera okubeera nga avaayo. Bwina ali mu kubeera nga ayiika omugambo guli mu kubeera nga gutokomoka okuva wa Sheikh Umar webijja eno mu bantu okuva mu bantu ebigenda wa Sheikh Umar ebiva wa Sheikh Umar ebigenda wa Segirinya Muhammad kwegamba embeera etabukidde ddala. Buli muntu ali mu kubeera nga avaayo awa opinion ye, buli muntu ali mu kubeera nga avaayo awa analysis ye, buli muntu ali mu kubeera nga atangaza ku mbeera eno yonna nga weri nga ffe nawe tukimanyi mbu Sheikh Umar tala kubeera nga avaayo kubeera nga asonyiwa Segirinya Muhammad nera kumbeera Segirinya Muhammad yali mu ddwaliro abantu bonna bagitadde ku Sheikh Umar kubanga be bali n'embiranye nera Sheikh Umar yavaayo mu lwalo n'ategeeza eggwanga buli kimu nga wakyagala tamwagaliza kalungi konna buli wamulaba nga abonaabona buli wamulaba nga ali mu mbeera embi awulirira ddala essanyu kankuwa details ne analysis abantu bali mu kubeera nga bakola ku Sheikh Umar engeri gye bamutadde ku ntandaala abaana batandise okubeera nga bamusabulira ebyaddala kati simanyi oba nabagenda bateeka ku ntandaalo babe agenda bakola ekintu kyakoze Segirinya kubanga saa zino tukitwala munera obulwadde obuli mu kubeera nga buluma Segirinya omuntu ali mu kubeera nga abwenyumirizaamu abusanyukiramu Yesu bulwadde buva wa Katonda naye omuntu osanyukira mu mbeera munno gyalimu naye tukubalako question mark sokulaba abaana engeri gye basabuddemu Sheikh Umar. Mawulire mabi nnyo Mukama bw'atyo bw'asazeewo naye Bobi Wine mpulira omutima gulinga ogwagala okubuukamu mpulira ng'omutima ogwagala ovaamu ayi Allah mulungi sabo funyiza akasajja kano ka Honorable Segirinya Muhammad eddoboozi y'ekyebando kafunyefunye okagoye kaveeke enfuufu kakoge kasigaze mutwe kawunge kagweddalu kitalo bannange naye Bobi Wine olina ennaku ebigambo bino Sheikh Umar yabyogedde jjo mukadde ke kamu nga Segirinya obulamu bugenda okuva edda nedda abantu babanga n'obutakkaanya naye abantu batereka obusungu omulembe guno nti abantu ne bwe babanga nga balina obutakkaanya obufaanana butya bwe wabangawo obuzibu obufaanana nga buno obwekita omuntu agenda kufa nga abantu bakweka obulumi omuntu n'asimayire n'abaami nga kibi naye embeerawo ne ndowooza ku pulezidenti wange Kyagulanyi ne ŋŋamba ensi eno ejjudde abantu ab'ekyawakyawa abakambwe bwe bati abanyiivu gwagenda otufuga era bakyali bange nga tutuula nga tusabira His Excellency Bobi Wine neggwanga tulisabireko nnyo kubanga Kyagulanyi ne wanaatuula mu ntebe naye ng'ensi ejjuddemu abantu abanyiiganyiiga ab'ekyawa otuuka ku kino Sheikh Umar kyali wange bambi ne Segirinya Mukama naye buno obukambwe bwe babanga eggwanga lifumbekeddemu kino Bobi Wine taata Mukama akwongera amaanyi akwongere n'obuvumu kubanga musitwago tolabye ku ssanyu bananyibye yali agala kuzina Joey mukazi wa Sapu kadeta timanyi abate wabiraba wacho kwato obulevu yali agala kuzina Joey ne yefula mbanya namukemya je manya biti alinga amatako oyo seka motaina kyatugamba danga muna asinika ebinyo yalita zina Joey gasiya bulo nisa tegeera ndoza labe yabitegeera kasajja kakulu kali mukwasamirira ku media sometimes kabadaka kubulire namba komawo kamera ekisinga okukubya abantu ku media kiri kimu butamanya dirota loina kwogera lota ina kwogera sometimes sirika boto ina byakwogera sirika ositegeera tovagayo kujja omuntu mulwadde kati wakutukirawo gwe Sheikh Umar ogenda tugamba ki wakutukirawo ogenda tugamba ki alinga amatako omuntu atoina byakwogera sirika sometimes sirika fuga ku kamwako tali akubuuziza
Kabateso akamata katukozesa ensobi nnyingi nnyo n'akasajja kalaze obusiru obusembayo indabye video yako ku page ya Mukunja atasera nempulya nga njagala mpiseemu oluyimu simu kakube n'okatunuulyako n'obugumba tekanyirira tekaliikako konna keeterezeza bwe kati kepalawudise mu bukooti bakasala bibanja kali kuli kali mukwasamirya nyoni n'obuloka kuwa olusaniya mu mutwe nga luliko embi gasika marugero liye lyamatako bakusegirinya mwesonyire ddala toyina kyotugamba wamala masula bulungi ala Segirinya ne waaba alidde alye akigwana kubanga Segirinya byakoze temuli bikola ate Segirinya ne waaba alidde ne bamusiba mumuleka alye kuba mukulembeze yennyini yagamba mulye naye temuvanga mu kibiina ffe twagala otugambe kimu ti Segirinya yakerako ku makyana agamba mbuweeni alemu ekyo njagala okiŋŋambe wabanga tavangako kuva mu people power ne waba alidde obuwumbi 1000 ne waba alidde obuwumbi bumeka mumuleka alye namwe mwennyini abagamba mbu Segirinya yalya namwe mwalyadde obuwunga bwa Nabbanja tebwali bwa gavumenti gavumenti tebagabirangako ku buwunga we mubanga mwalya obuwunga bwa Nabbanja mwandigambye Nabbanja ne Museveni temutuwa obuwunga bwammwe naye mwalwanira ekikosolo mu covid ne mulwanira kilo za sukaali ne mulwanira emikebe gy'amate gy'abakadde abamu ne mukuba n'eddabo mwandiganye kale ne mugamba Museveni tetwagala mmereyo onyigiriza abantu era emmere gy'oli mu kutugabira y'abantu kati Segirinya ne waalya Segirinya tagenda lya kawunga ka gavumenti alina kulya ssente mwalya dda ssente za Nabbanja ani atafuna ssente mu covid emitwalo 22 Nabbanja ge yagaba okimanyi nti Museveni ye yagabagabira nze saazifuna kwezi sente za Nabbanja omukisa mubina abasinga bazifuna okimanyi Museveni yagamba Nabbanja agende nga buli omu amuteerako emitwalo 22 jjajja agabudde nga temwazigaana lwaki temwazizaayo temwazifuna ngezimu ziyita message eyita mu post bank you have received from President of Uganda Museveni from post bank thank you Uganda enjoy COVID-19 abantu balya dda ssente Segirinya mumuleke ne mulya n'obuwunga bwa gavumenti ng'ab'enyalemu bennyini mu ssaati za Museveni be babugaba temwabulya kyemugamba obuwunga mwabusuula oba mwabulwanira ne mukuba n'eddabo n'essente ne mukuba n'eddabo so mugyeewo obusiru era nsereka ensonga lwaki yali asondera Segirinya mu kusooka ssente yali asondera musiraamu munne mutemugenda kwawula basiraamu olw'okuba bipolitikisi byammwe ogambe ng'oyo yali atakkirizibwa kwogera na muntu ffe mu busiraamu tuyina hadithi egamba al muslim akhul muslim omusiraamu muganda wa musiraamu munne nsereko yasondera Muhammad Segirinya ne muvuma nsereko nga wasondedde Segirinya babaka ba Nupu bameka basobola okusondera omuntu awo abo boolaba buli omu ali ku bibye tumala funa bizibu nga bakuba bifaananyi bapostinga ku Twitter handle bate bafuna ssente eriyo omubaka wa parliament atafuna ssente kabaata nsokumanye naku politics emisolo girinnya butta alinnya sukaali alinnya era ababaka ba parliament ne bagamba bannange bakendeeze ku bbago ku sukaali niye webunye lwaki omusaala gwabwe bo tebagwogerako gukendeeza naye nga buli omu afuna obukaddaaga oba obukaddaaga lwaki tebagamba Museveni kendeza ku musaala gwaffe kubanga Uganda egende egwa abantu banaku nnyo naye we buvayo ku makya Museveni n'agamba tukwate ku musaala gwammwe bagenda kwekalakasa ne parliament beekuba ebikonde those people they are fooling us for them they are earning bafuna ssente gwekera ku makya owulire bannabyabufuzi bagambe bateme ku musaala gwaffe owulire oba banakkiriza nezo ssente si za Museveni kyogamba ssente Museveni zagabire ebbali n'omusaala gwabawa ku perolo yammwe perolo cards zawukanirawa zino zabawa ebbali kuliko Bank of Kenya ziri kuliko Bank of Uganda you people stop fooling us nammwe temuddamu kutumanyira nammwe bombo clat temuddamu kufuulinga omusajja munyiivu muko naye ng'alinawo ensonga ndoza mugiwulidde saalako oleese gundi wano n'omala n'odduka buddusi ogambe Segirinya naye awolereza abo abasajja gwe Kadaama gwe batemako n'omusolo gwo ssente zo nga zijja bavuga emmotoka za bukadde 10 lwaki tebagamba babawenga buvitirizi bamemba ba parliament bavuga emmotoka za bukadde 10 era nga wakatuuka mu parliament nga bakuwerawo emmotoka kapyata double cabin abamu bazitunda n'ozitunda
nga Uganda evunda mwekalakasa mbwegundombi kankubulire kabata sente zisinga kugenda mu parliament. Parliament yekyasinza onnyunyuuta ssente kubanga ne baba balina bye bayisa babaka bennyini be bazirya. Wali owuliddeyo mubaka nga aganye ssente wano Museveni yagaba ssente ku gundi ya togikwatako. Bamemba ba parliament abamu ne bagamba nze ssente za Museveni nziganye. Omumemba wa parliament twamukwata yagamba ssente za Museveni aziguliddemu simanya bannabuyuku emifaliso. Yagula obufaliso bu inchemu bwa bukadde buna. Bukadde abiri n'agula obufaliso bwa bukadde buna n'obuna bungi na nnyo n'agamba bannange bannayuganda ssente za Museveni mbaguliddemu emifaliso bannabuyukwe ne bakuba n'agamba laba ebisiru egyo emifaliso giwera obukadde abiri